Okurigira abaturabe cyangwa eki hekeze urukurengi nazo rutoke nizo zitemirwa ubwo bwisireho n'endijo misiri nk'ebicori muhogo hamwe n'ebindi. Bamwe mu batakana munonga beka ya Sulaiman Bisanga nibo bashubanjirirwe kirenga ecyatuma bashaba gavumenti okubahwera aha kikorwa cyo mu gigogu. Ninge kinini nnyo nagenzo kujja nga kisusi ono watuukedde okutema ebitooke bino kitegeeza gwe nyini bwakugwako akolaki asobola okutema. Kati mu bumpempeze mu mutima gwange ndimu enyamivu n'abato bange n'abakulu bange n'abazadde bange bonna bennyamivu kubanga ono omusajja mulaba bitaddemu amaanyi agakututwalira ekibanja. Kubanga nange nnonda ng'omukulembeze omukulembeze w'eggwanga naye simanyi lwaki kino kijja nensigala nga ndi awo sirina muyambi. Bwe ngenda mu LC1 tenyamba, bwe ngenda kugombolola siyambibwa, bwe ngenda ku district siyambibwa, naye ng'ate ndi mulonzi mu ggwanga muno. Abantu bongera bagira ngo bo bazarirwa hitakeri kandi niho bakurire nangwa ngo bine no bwa mushijo buri kumara omundagano zabo. Naye nzaliddwa kuno era muzeyi wange ali kuno naye ngenzo okwetegereza nga ndi kuno enzizi ziri wano era ebbanga lyemaze kuno sirabanga ko kino kibadde olwaleero kuddira ebitooke bitwamenyekera ne babitematema ng'ate ababitema nga babagamba nti bakozi babatumye butumi bwe tubakwatako nga batugamba nti bagenda tusiba. Bitu bwa nyuma y'ebyona omushachi witi yaiko wa RDC ahabw'enshonga nizo zimwe na bwa nyuma umuhwezo wa RDC yayeto mugiga twaha kutebye biri kukiraho hamwe n'ekitumire yatema Entookye z'abandi. Oba ofisi ya diso tesobola kuweereza order tibasawo olusuku lw'omuntu. Ofisi ya RDC ofisi ya diso eriwo kulwanirira ddembe ly'abantu eriwo kulabika nti abantu bafuna obwenkanya. Ofisi eno tesobola kuweereza kiragiro bw'ekityo era saawa zino padde order omusajja yakoze ekintu ekyo akwatibwe. Muzeyi bw'anaabanga yemulugunya nga ayina ekiraga nti awuwe nga bitwawandika bimenyawo. Tulina amateeka agatutwala, tulina ne LC1, tulina ne baneiba bajja kujja batujulire mu kwemulugunya ko baba bagamba nti ekyo takimanyiko. Naye nkimanyi nti muzeyi yasayininga n'abaana be ne LC1 n'eyamuguza yaliwo era nituba nga ffenna tuwalina buzibu na munne. Gasha kwa Sandeke William.